Zerujja omulungi atulaba kubuza kwera n'enkubaza okubanga ogwera programu zaffe ez'enjawulo ku katambi akabadde katambula ku social media nga mulengera omusajja omuzadde aliko obulemu ng'alaajana wakati mu kugobagana ne poliisi ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga ebyokuba nti abantu bali bagambiddwa okubeera nga basigala ewaka n'asobola okuba nga yajja okulaba ng'asigala anoonya akasente akabezaawo famire ye olw'ebyo ebimu bye yajja n'okolayo nga bategeeza nti si birungi naddala wekijja mu mbeera y'okubezaawo abantu be ewaka okuli Nakawere saako n'abaana. Nawuliramu ekigambo ekyokuba nti nebansiba sitidde mu mbeera nti abantu babe bajja manya nti nali ngezaako okulaba nti mbanoonyeza ekyokulya. So n'olwaliro wetuukidde guno gwe mudaala gwe akyagezaako okuba nga anoonya ekikumi wano ne wali era nga tugenda okuba nga tugabanira wamu naye emboozi ekyamuleetedde okuba nti n'olwaleero luno ajja ne yeeyiiya oba anoonye ekikumi. Nsanyusa okulaba ssebo. Amanya nze Rashid Mukisa. Mwami Rashid Mukisa. Essebo. Bigenda bitya wano we tuli? Tuli wano tupatikana mpola mpola. Essebo. Okutuukira ddala ku mulamwa abantu bakulaba mu katambi bangi banyoleddwa nnyo nga balaba omusajja omuzadde amaliridde okulaba ng'asibwa akubwa olw'okulaba nti anoonyeza abantu be 100. Kiki ekikuwa obuvumu buno? Kyenyinza okwogerako abasirikale bo tebankubye nga bo naye babadde bangobaganya nga bagamba nveewo babadde balina emmundu zaabwe balina zipatuuni zaabwe nga bagobaganya nveewo kubanga ndi mu kumenya ebiragiro by'omukulembeze byassaawo. Kituufu nabimenye naye kyandetedde okubimenya yembeera oba yembeera gye nalese ewaka. Okusinziira kye nalese waka tekyabadde kirungi. Navudde waka nga tewali kye naleseeyo ng'ate ng'omukyala Nakawere nga nyina omwana wa myaka 3 n'ekitundu ate nga nange nyina okulya so ate nga ne landiroodi amanja kikindeetedde okumenya ku kiragiro ky'omukulembeze okusobola okujja wano fune ekyokulya. Katono nnyo Mwami Rashid mu kumenya ekiragiro kino ba mu biragiro by'omukulembeze nga tubigoberera tumanyi lwe lunaku lwali lusookera ddala. Wali teweetegese wadde kimalawo okugamba nti kansooke ngumiikirize ennaku 2 nga ndi waka baawe nnaalemererwa nkomewo nkole. Kakati embeera eno lwaki entuuseeko omuggalo guno gwagenza okubawo okugenda mu lockdown ng'ate nabadde nakayita mu bizibu bitya nga nabadde mulwadde nga ndi ku kitanda era n'ebipapula mbirinayo ewaka nga ndi mulwadde era nga ndi ku bujanjabi. Kataate ng'omukyala wange ali lubuto kataate lawatuukidde okusumulukuka kati obusente bwonna bwe nandibadde netebeekanisizaako nganze bwonna bwanzigwerako nga ndi mu ddwaliro nejanjaba ate nga n'omukyala watuukidde okusumulukuka. So kati nemba nga kino kyagenze okwawo kyalooko dawuni ng'amazima n'obwengenda ku akawunti yange oba n'obwengendawa nga siinayo yadde n'ekikumi. So yembeera eyo eyandeetedde okubeera wano era amazima gali nti tisobola okuba nga nyina ekyokulya obanga landiroodi nga tantadde ku puresa yakummanja nensigala nga ndi wano nga menya ebiragiro by'amukulembeze. Katutunulire ku lunaku olwo omukulembeze alina ebintu by'ebyenjawulo bye yali aggaddewo okuli entambula ey'olukale kyemmanyi oyinza okuba gy'okozesa okuva ewaka okujja okukola wakola otya okujja ku mulimu wano okuba osinziira mu bitundu byawa? Nviira Lugala nze ekyo okuvaayo Lugala okujja eno ntambuza ebigere oba bwe nfuna omuzira kiso wa booda nanteekako nandeetako n'abaako wansuula naye era nga naye andeetera mu kutya obeera omenyera biragiro by'amukulembeze. Bamenya ebiragiro by'omukulembeze n'oluusi waliwo lwebabula nentambulawo nensobola okutuuka wano sobola okunoonyeza famire yange kyeneerya. Essebo. Tulaba nti n'olunaku olwaleero era okyakola kati poliisi tekyakutawaanya? Poliisi mbadde sinagirabako mbadde siginaako obuzibu nayo badde tenaabako ntawaanya tebabakomewo kungoba babadde tebanabakukomawo kungoba. Tutunulira ekibuga kyereere abaguzi be twalisuubidde okujja okugulako pafyumu tulaba nti bonna bali waka oguza baani kati? Bonna ebintu bino biba byakukkiriza. Kituufu ky'abantu batono mu kibuga n'abaguzi batono tebaliimu n'oluusi n'obutabaamu
naye mu kyo ky'okusigala ewaka ng'amazima tolina kyogenda kulyayo, nga n'omwana wo talina kyagenda kulyayo, nga n'omukyala wo talina kyagenda kulyayo, gw'osigale waka ng'otudde ddala ddala oba osuubira nti bagenda kulya ki? At least tambula kati nze at least ntambula nenzijja wano kasita nfuna omukisa ogundeko okungobaganya ekyenaavaawo nakyo kyekyo kye bagenda okulya. Mu kyo ky'okusigala waka nga ntudde ate enjala ebaluma, omwana ankaabire, omukyala ankaabire, ate nange nsigale nga ne mu mbeera embi, ate nga ne landlord naye andi bubi nga ayagala ssente. So kati ku bbanga lyozze n'okola ng'otunda perfume zino eriyo abaguzeeyokko, eriyo ennaku zozeeyokko ne ssente waka? Ssente si ze ziri awo nnyingi nnyo, sobola okuvaawo n'50,000 mukaawe aba akuyambye n'ovaawo n'omutwalo bw'otyo. Mu nnaku nga si za bino bya biragiro bya mukulembeze si bya muggalo, otera kukola ssente nga mmeka olunaku mu bizinesi ye? Ka bizinesi kange kano olunaku nsobola okukola amagoba nga g'omutwalo oba ng'emitwalo 2 nga magoba. Kati ku magoba nomanya nti nzigyeko omutwalo ogw'okulya ogw'okukozesaako ewaka oba nga 7 oba 8, nojjawo transport ebadde tutambula kuba tubadde tetutambula, tubadde tulinnyawo takisi ya 2,000 n'okukomawo 2,000, oluusi takisi nekujjako 3,000. Kati noba nga tutambulira awo, kati ogenda kwesanga ng'osevinzeyo 10,000 zo nga 3 eba 2,000 oba 5, naye era ng'awo okoze kyakwerumya mu tawuni lanchi oba tolina kulya lanchi kuba wolira lanchi ssente ziba ziggwawo. Oba olina okulindira ddala n'olya ng'otuuse waka. Kale tulaba nti ebimu ku biragiro kale byo tosobodde bituukiriza eby'omukulembeze, okuli ekyokuba nti okyakola okyasobola okubeera nga ate otambulira oluusi ku booda. Ku biragiro by'omukulembeze biriwa bye waatuukiriza n'olaba ng'obituukiriza byo? Ng'okwambala masiki. Bwe mba ndi mu bantu sobola kukkiriza kubeera mu bantu abangi bamba newala COVID-19 kuba ye gyali. Yes, gyali. Ekirala ntambula ne kansanitayiza kange kano nensanitayizinga bulungi nnyo, ne kasitoma wange bw'ajja nemusayitayizinga bulungi. Bw'aba mpadde akasente ango nkakuba sanitayiza bulungi, ndyoka nenkakwata nenkateeka mu nsawo yange. Bwe ntuuka ewaka mekinga sure nga sinaba kuyingira waka nsooka kunaaba. So ekyo omukyala kyenamuwa ye lutuuka waka ina okumekinga sure nti buli lunaku ngenda kutuuka lwaggulu okutuuka waka nga amazzi ag'okunaaba gali wali, siyingira mu nyumba nga sinaba kugenda mu kinaabiro okunaaba. Ekyo kyenyina osooka kukola essebo. So embeera ya kafyu ye ogikoze otya? Kuba oluusi lw'otambudde olwo ate kafyu wa ssaawa emu y'omukola otya? Obudde bwa kafyu kyenkola wano nvaawo bukyali. Kafyu etandika ssaawa emu, makinga sure nti ssaawa 11 nyina okuba nga nva wano oba 11:30 nga nyina okuba nga nvaawo wano nensobola okwanguwako zigenda okutuuka ssaawa emu nga ntuuse ewaka. Lunaku lwe lwali lukusanze kafyu takusangangako bweru? Tekibangawo kubanga yenza omuntu akyasinza okugondera ebiragiro bya gavumenti okulaba nga twetangira ekirwadde COVID-19. Nakawere agamba ati essaawa eno? Nakawere gyali waka, naye kale ng'omukyala naye ng'omuntu gw'obadde naye singa abafunye ekizibu naawe omuli weewulira kusinziira ku sitole gye yaŋŋambye, naye yabadde awulira nga teyeewulira bulungi. Jjo namusanze wabweru actually ng'akyalinze nze lwakini sinaba kutuuka. Jjo naaluddewo olw'okuba nti nabadde nkyanoonya kasente naye nga kakyagaanye kwe kutuuka leeta ate n'okutambula kwotadde. So kati nensanga ng'ali bweru actually waka natuusewo ssaawa ng'emu n'eddakiika butonotono awo. Tezawezeemu kitundu, zabadde mu ssaawa ng'emu n'eddakiika nga 10-15 omwo nga ndi waka. So mu mbeera weeti ey'obutabeeramu kusikamugo oba kuubagana wakati wa gavumenti naawe omuntu wa bulijjo,
golooza gavumenti kiki wali gisabye kuyambe oba ne mbeera nti amateeka amalala bwe ganeeyongera okujja gakusange nga naawe gakuleka tomenye mateeka ate gavumenti ge beetadde? Kyenyinza okwogera eri gavumenti sigiinaako obuzibu bwonna era siri nnyo munabyabufuzi naye kyenyinza okugamba nti kusaidi ya gavumenti nga njogerera eri bannange nawe wenyini ng'omuntu nange kenyini ng'omuntu egezeeko tufunire kye tunaalye waka. Waliwo omuntu nga yanoonya mmere ya leero kati omuntu anoonya emmere ya leero muganda wange omusibire waka nga tagenda kulya nga ayina famire agenda girabisaaki agenda giriisaaki. Nze kati nganze wongamba nti nsigale waka famire yange ngenda giriisaaki awo batompaddeeyo okufa nti mugende mufe ate enaku zino tewakyali kiyambi tewakyali byakuyamba gwe olina okwerwanako. So nze kyenyinza okugamba eri saidi ya gavumenti eyambe abantu abateesobola abantu abakyali mu mbeera embi nga banoonya emmere ya leero gye bali bagende kugula wundi si bino ebyokutuma ng'otumye ng'osigadde mu ntebe otudde genda kugula wundi abantu gye bali mu mbeera embi. Ate nga apangisa ayina famire ate nga ayina ogirabirira. So kyengezaako okwogera nti bagezeeko okuddukirira abantu ku kyokulya basobole okufuna kye banaalya. So gwe sente za mobile money zino ze boogerako enteekateeka erimu abeetaaga obuyambi ozeesunga oba tonnazeetegekera yo wazitegeddeko? Omanyi ekitaliwo tekikabya mwana ate kyotanalaba tokisanyukira tokyesunga. Abakyogeddeko nakiwuliddeko mu mawulire tebagenda tusindikira sente ku mobile money si kibi kyandibadde kirungi. Gavumenti bweba erina obusobozi ekyo esobola okikola esobola otusindikira ku sente naffe ne tufuna ku kyokulya tusobole okugondera ebiragiro nga tetumenya biragiro bya gavumenti. Naye ku kya mobile money sina kyenkyogerako. Kati waliwo embeera nti singa layini yesangibwa ng'egenzeeko sente zisukka $50,000 oyinza okuba nga toli mu abo abasaana oyambibwa eyiye eyimiridde etya? Amazima go gali nti kubanga bakoma ku $50,000 awo mwendi nange bagenda kunnyamba kubanga ze simu yange sigiteekanga ku $50,000. $50,000 nga kwata nga bagampoze oba nga kwata nga nziterekedde kumala emyaka ng'emmeka ndyoke nkwate $50,000 kisinziira ku simu oziterekedde ebbanga ki oba kitegedde kyentegeeza. Waliwo okuzitereka mu kaseera ka sizoni nga waze ka sizoni ngako ka polisimansi ng'okakozeeyo n'okufunayo $5 naye mu mbeera etali ng'eyo ye ebbanga kiri obeera nalyo $50,000 ku simu yo. So byebintu ng'ebyo naye nze mu bantu amazima gali nti nze sikwatangako nakakadde k'ensimbi naye tosakikkiriza. Sikakwatangako nti kange nti nzibale gumu 2, 3, 4, 5 kakadde sizikwatangako kuba akabizinesi kange keekano kali mu $20,000, 3 era mbadde naakalya looni ya $50,000. So ye bizinesi gye nyina wano. So kiki wenyumiriza mu bizinesi eno ng'omusajja? Ng'eno gyenyumirizaamu ekintu kimu nti yadde katono ne kasobodde kundabirira kutuuka wano wende ne famire yange. Kutuuka wano ne famire yange nzabadde yesasulira ennyumba nzabadde yeeriisa neneerabirira wano e Uganda siinawo omuntu gwenkabirira nti mpaayo omutwalo ngulye mpaayo $5,000 landlord ngoba oba $10,000 ngoba mu nnyumba taliiyo. So zibadde eno bizinesi yange eyibadde ndabirira nze ne famire yange ate nensobola okusasulako landlord essebo. So singa tuba tufunye obuyambi tunalaba ku Nakawere kuba abantu bayinza okubeera nga baagala okulaba ku Nakawere n'omanya embeera bwali kisoboka tewali buzibu nasanafu gyali bulungi nnyo ewaka. Kale tweyanziza nnyo olwobudde tusaba Katonda akukwatireko bizinesi ebeere ng'etambula. So yoyo omukulu abasinga gwe mbadde mwebuuza embeera yatambudde ku social media mu mbeera nti nakati akyaliwo akyanoonyeza famire ye 10. So mu mbeera y'okumukwatirako singa abeerawo yenna amukwatirako kibeera kyamakulu nnyo era kyankizo nnyo
era ng'agenda kubanga abawa ennamba ye then mu mbeera y'emu eweetaagisa okubanga tujja kubanga tutuukirira okulaba famire ye weefaanana ne Nakawere gwe yayogeddeko abasinga eyabakutteko nakyo tujja beera mu nteekateeka okulaba nga tutuukayo koza agambe sayidi z'emasanafu naye mu mbeera ey'okulaba nti ate tukyali scientific mu mbeera ey'okwekuuma kikulu nnyo kikulu ddala ennamba ye eriki namba yange y'essimu eri mu mannya mulala kubanga nze nanga muntu yange yabula nengisalisa mu mannya g'omulala eri mu mannya ga Sinabulya Joseph enamba yange ya Airtel eri 0704 68 87 92 ye namba yange gye nyina. Amanya gwa amanya nze Saabwe Isaac. Saabwe Isaac Esebo okola mulimu ki? Ndi musuubuzi bwe ntyo nina kati nga ino branch yange mbadde nteekawo nembeerawo nange mbaddeko perfume zange kweyakodde engatto naye ate kati nafunye obuzibu mukulembeze agenda okulangirira nga nze ndi waka nagenza okujja ng'emaali yange teriiwo nga n'abaagitutte sibategeera. So ku maali gye waleese osibye kuno kwabaddeko kinaki? Kwabaddeko engatto, kwabaddeko perfume, kwabaddeko emaali ng'ate ya ssente nnyingi naye ng'enje ndi mulema nga sobola kutambula kujja mu budde kukola ki kuikira eno bino bintu naye nagenza okujja okwegezaako okujja njijawo ebintu byange nasanze abasajja ababitutte abasite kanso. Abasite kanso bakitegedde nti be babitutte oba oteebereza? Nakitegedde nti be babitutte era n'okubamanya mbamanyi. Babitutte wa? Babitutte Nakawa. Bakuwadde ensonga ki lwaki babitutte? Tebampadde ensonga kuba n'essaawa eno sinaba kumanya eyabitutte namutegedde naye nga sinaba munoonya kuba entambula gye ntambula mbasobola kwanguwa ate no wano wali. So mu nnaku eza bulijjo ng'oggyeko omukulembeze lwalangirira omuggalo wali ebintu byo bisuzaawo? Wano wennyini we babadde bisula era nenteekako abakuumi abasirikale abagezaako okubikuuma. So ku mulundi guno abasirikale tebabaddewo? Babaddewo naye bagezezzaako kye bakoze nga omanyi ne bali amateeka ne balemako ne bama ne batwala ebintu byange. Bo bawadde ensonga ki nga babitwala? Sijja kugaa nti bawadde ensonga bweti kubanga nze saabaddewo nze nga nze kati bo naye bo baŋŋambye nti bagezezzaako okukola ki okulwanirira ne bagaana musajja eyabitutte ali ne kato be batutte emaali yange. Saawa eno mu kibuga oli mu kukola ki? Saawa eno mu kibuga era ekibadde kindeese ngezaako okulaba maali eno ngezaako ntya oba bagimpadde batya oba bakugimpa kyekindeese. Otambudde otya? Tambula ngezaako okutambula nga omanyi nti ekibi we kigwa bagamba nti linda buke nga tofi nga ki nga sigwa oli ku kizibu nti linda buke naye oba kunga oli ku kizibu tobulinda kukya. Yensonga nange sibulinze kukya mbadde nina okutambula olwabulidde amawulire agakwatagana ku kintu kyalina okulyamu ate nga n'ekyokulya waka sikiina kati essaawa eno. Weetegekedde ssente za mobile money zo wazitegeddeko? Ssente za mobile money nazitegeddeko naye simanyi ng'eki kye zigenda kujjamu naye nga naziwuliddeko nziwulira buwulizi. So layini yo yali egenzeeko $50 okudda waggulu? Layini yange Ina layini y'essimu? Nina layini y'essimu eri mu mannya go? eri mannya ga sisita wange. Lwaki teri mugago? Anti nze ndaga muntu yange yagenda nengwako kati okuddamu okusayisaawo ne bimbeerera bizibu sitange n'asalira layini. Kitegeeza ne mu kalulu tewalonda? Ebiseera byali akalulu kaali kamaze okuggwa weegiridde nalonda. So saba yenna gwe kikwatako obwenkanya bwere nga bujja gy'oli ofune ebintu byo. Akati nkubira omulanga gwe kikwatako yenna oba mukulwani bano asajja bate bampadde ebintu byange oba mukulu RCC w'e Kampala oba nyamba katone ali bampe emaali yange.